Don't. Twanditandise nambere gamba Tasulewo Takese Don Asiya agasajja agamuguddeko ne gamukwata asonga hano kumutulugunya kigambibwa nti atulugunyiziddwa nkwaniriza ku mukutu Viki exclusive akweleza simulala bampita Viki. Thank you so much for subscribing. Video nkusabe jimpeleka like bobata nabakubera ngateho jikampera natanatoyungako mbutongole nkusabye subscribinga bomalo subscribinga kwata mkade kaje mkigambo personalize ukateke mkigambo always tukugambira nti bambi turn on that notification bell songo ja kubera ngate ozifunira ddala bulungi nnyo nnyini ddala kujukiza hajati kalodo mulombi wedduwa kugwa ine ebizibu ebyenjawulo era ebifumbagatidde mbulamu bwo wali badde omweyunirango omukubirako ku namba y'essimu oba nogi whatsappingako eyo gyolaba essembyayo 067 ensonga ja kubera nga ate azimala nadduwa buli kimu kibeere nga kiddira ddala mu layini mekiteekeddwa okubeera kale abo bamaze okuba nga ogiwa omuliro oba okugiwa akalike kkiriza muno mugambe nti tusimbudde. Don Asiya olunaku olwaleero avudde n'abeera nga ategeeza eggwanga nga bwe babaddeyo ekibinja ky'abavubuka oba ekibinja ky'abantu abatonotono abamukutte ono ne bamutuusako ogw'obuliisamaanyi kye tusobola okubeera nga atuyita rape mu kaseera ke kamu era bano abamurepinze agamba basoose kwogerezeganya nabo okusinziira ku Don Asiya ategeezezza era n'agamba abantu bano basoose kwagala kumuwa ddiiru era bwe batyo ne bamutwala ne bamulambuza ekifo mwe yabadde ateekeddwa okukolera videos ezibadde zimusasuddwa era okusinziira mu statement gwe kennyini gy'ogenda okwewulirira bamuwaddeko emitwalo gya ssente 5 bwe batyo ne bamusuubiza nti ssente endala bagenda zimuweera mu kifo ekyokubiri kyabadde ateekeddwa okushootingiramu video endala. Mu kaseera ako Don Asiya agamba bamuyingiza emmotoka era emmotoka eno olwabadde okugiyingira weewavudde entandikwa y'amaziga gaalimu essaawa z'olunaku olwaleero. Don Asiya ayongedde n'ategeeza eggwanga nti abasajja olwamutadde mu mmotoka ne balookinga enzigi zonna wabula bwe balookinze enzigi Don Asiya yagenza okulaba nga abasajja batandika okumukwata n'amaanyi era n'embeera mwe babadde boogerera ne bagikyusa agamba mbu bano babadde basindikiddwa omu ku bwe bali mu mbiranye bwe bawalaŋŋana ku TikTok. Birungi Samantha bibino kambikuwa gwe kennyini obyewulirireko ebisingawo ku ebyo kyenyinza okubeera nga nkugamba nga sinaba kubikuterako video soko giweka like subscribing ku channel okufuna ebikyajja ate era weekuumire ku mukutu osobole okumanya ebisinga ku ebino. Sorry. Don. Abasajja abantu okunyisa ne bazijjamu enjala. Don. Ngenda kusaba ekintu kimusooka kakkane. Alina mukwano gwe bamuyita Birungi Samantha. Kitegeera sebo. Birungi Samantha yajja mu office. Simanyi yamuwa namba yange kubanga I can get anyone at any time even if I've never seen you. Ate engeri gye nfunyeemu Don asobola gikunyumiza ndowooza gigambye. Tegeera sebo. Naye when someone came to my office, he brought in money. He was like, Afande, I'm tired of someone harassing me on social media. You understand? And me, I'm not a police officer, but I'm a soldier and I'm a captain. You understand? So then we had Nangamba. He doesn't have any contact of anyone, but he just told me the name. When he told me the name, she told me that they deported this woman. Then I went to the airport because I have access to check in each and every records. Then I got all the details about her, the numbers, where she is,
because I've been tracking her for a while. I even went to Mbale and I met her parents. I could have arrested the mother to make sure that I get the girl, but me, I had access to get her. And another thing, I've been open to her. My mom is Omugisu. I've told her, you Omugisu, and last time I was in Bali and I went and I met your family, though I didn't tell them maybe but I just went there to monitor, because me, I can do anything that when I'm late, you understand? Paka utusisingani. Nentula wasine monyonyola bulungi. Paka tuze ku conclusion nemuga now omuntu akwasizza yono bwati. He paid so that we can get you and we torture you so that we can even pay 3 million so that we can torture you as in total torturing. Nentula wasine mugamba, but I'm not going to do this. First of all, you are Omugisu and my mother is Omugisu. You never know whether your mom, you never know whether your cousin to my mom or my mom is a cousin to you. This girl wants 2 million. You understand? To make. It's a long story. My brother recorded him. There are many people that have worked on so mwalimu Uganda ne recently yasikula sente ulira nazileta mu envelope nga simumanyi sente nali nziganya ngamba find someone to give me your number that you can call me, you can do anything, so please I want this woman arrested and tortured. Era waliza na message nagamba fandi nkwegera tayari musanyudde uyu muntu mujjemu amanyo nga kole mu necklace okitegera sasula ne million 3. Irungi Samantha ayagala amannyo gange agakolemu necklace for remembrance ajambale mu bulago. Takomye ku ekyo aweereza message n'agamba I want you to torture that lady and beat that beautiful face until she looks ugly. Takomye ku ekyo n'agamba I want your family to cut off all of his hair. Naye yaliko wano mu Uganda ng'ali mu nnaku mpitirivu. Ndi omu ku ba tiktokers abaasituka nga teri tiktoker asituse ne ngenda mu inbox yo birungi. Nenkutuukirira twayogera bingi. However much obutakkaanya baddemu Birungi Samantha bwe mba nali nkutteko ku ssente yange etali ya bubbi, etali ya kwetunda n'ekuyamba. Nsaba Allah atulamuze kisa. Nsaba obulumi bwe mpiseemu olwaleero. Allah bunsasulemu ekisinga obulungi fi dunya wal akhira. Nze ndi mulungi bulungi. Sirina pimples mu face. Face yange nnungi nnyirira. Seetaaga kukuba foundation muve ku biri bye mwanvumanga nti ndina mukadde. I'm beautiful. Eno face kapu okuva lwe nava e Saudi. Kubanga ebizibu ndina bingi. Sirina budde bwa makeup. Okunyirira bwe nti tekitegeeza nti ndi bulungi. Sibalumya. Bino ebintu bya TikTok nga gwe bwokera ku makya n'okola video zo bwenkera ku makya n'enkola ezange. Katonda bw'aba yantonda mu kifaananyi ekirungi tolumizibwa mutima. Zino enviiri birungi z'olagidde abasajja bazinsaleko faani ye yazisiba ate ku bwereere. Yandibadde mulala. Mwenza ne mungamba nti kye kikukaabya teyandibadde birungi Samantha.
Uganda eno yamusuulawo okwo nga talina mukwano gwa asobola kumwawadde emitwalo 2 naye Doni nayimirirawo. Teyakoma ku ekyo. Tugende ku gundi ya muwala wa Sserunkuuma. Tugende ku peegi ya muwala wa Sserunkuuma. Abasajja abantu kyalinza babadde ne bu video bwe bamulikodinga nga agenze ku poliisi ne bamulikodinga